The newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the Newsroom omukutu semakutu kusinzira ogenda maaso n'okubeera ng'ofuna ensonga semasonga ate zonna nga zibasigira maaso n'okuba nga zitambula. Olunaku olwaleero lwa balaza ennaku z'omwezi 19 May w'omwaka guno 2025 Leader of Opposition Joel Ssenyoy Besekeze ono neranga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ataanya ku nsonga z'okubeera nga olunaku olw'enkya mu Parliament munnange etteeka lya UPDF amendment ligendagenda Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Gena maaso n'okubeera nga liisibwa era nga ne order paper yamaze ogenda maaso n'okubeera nga efuluma. Joel Ssenyoy azeemu ebibuuzo bya bannayuganda bangi bye babadde bagenda maaso n'okubeera nga baba nabyo, abamu nga bagamba lwaki mugenda mu Parliament, muveeyo temugenda mu Parliament, nga balala bagamba Parliament mugibeeremu naye ate biki. So bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bakkaanya. Kakati era avuddeyo n'ataanya n'ajjukiramuko emigga egyakubwa abamu ku abo ababaka bwe bali bayise etteeka mwanyi nga ne guno gwa Kashami mu Malende omubaka owa Kampala ali ku ndiri ya kyagenda maaso n'okunyiga ebiwundu. Agambye emiggo tegijja batiisa bakugenda maaso n'okwera nga oboolyawo nabo bakola ekisoboka okulaba nga eddoboozi lyabwe baliwanika oba nga balweizinga eddoboozi lyabwe n'ensonga okubeera nga ziwulikika mu ngeri y'emu. Joel Ssenyoy ono y'omu agenze maaso n'okubeera nga ayogera ku iPod n'ebya gavumenti okuba nga tekyajja kuddamu kukkiriza kuwa ssente bibiina bino oba oliawo bitali mu iPod. Ayina engeri gy'abyogeddeko byonna tugendagenda maaso n'okuba nga tubifuna wabula ku BTN Media Beyond the Newsroom omukutu semakutu w'osanga ensonga semasonga. Nkusaba ekintu kimu kyokka vidiyo eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like ogyaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu gwe nga gwe mulweni gwo ogusoosolaba ku vidiyo zaffe njagala okubeera nga akusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu subscribing okone mu kado okagyemu personalize okateeke mu always balofuna notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo ate era mu ngeri eyo yennyini nkusabe gwe alina business ogituwe tugende maaso n'okuba nga tulanga ffenna enamba zaffe we ziri awo wansi. Kankuwa ebigambo bino bya Joel Ssenyoy Besekeze akulira oludda oluvuganya mu Parliament era nga cabinet y'oludda oluvuganya bwe badde etudde biki byegenze maaso n'okuba nga etuukako. Wuliriza. Uganda muze mbalaba ku mitimbagano nga bagamba naye bannanga aba opposition lwaki olutula lw'enkya temulwepena mululeke abantu bano batule bonga bo bayise etteeka lye baagala okuyisa wakiri nga temuliiyo era bannayuganda bano tubawuliriza era ekyo kyesigama bambi ku kunyigirizibwa ku bayiseemu babagamba naye maybe kati kino kyekinakola abamu ne balowooza n'okulowooza nti abaka opposition bwe mutaabeereyo mu Parliament tebajja kusobola kuyisa tteeka ate ng'ekyo si kituufu kubanga balina ennamba ze bajja okukozesa. Tutuddemu nga Joint Opposition Caucus ne tuteesa ku nsonga eno era tukkaanyiza nti olunaku lw'enkya tubeere mu Parliament ku lwaki eyo space yaffe tulina okugikozesa amaloboozi gaffe kagabe matono gatya gayimuke ku nsonga zino. Bannayuganda bakimanyi nti ennamba ze tulina teziwera ng'aba opposition naye batusuubira obutasirika bagamba bannaye mwogere maloboozi gammwe gaveeyo mugezeeko okulwana newankubadde ennamba zammwe teziwera. Kati kyetugenda okukola tetwagala platform eno nayo bagituggyeko nti akazindaalo kano ke tulina nako bakatuggyeko era nga bwe tukubira omulanga bannayuganda abali eyo abali ku social media aba bloggers naki temusirika nammwe temusirika. Waliwo abagamba nti kakati gwe obyogeddeko wano nga blogger waliwo ekikyuse tewali kikyuse musirike. Nedda temusirika buli omu akozesa akazindalo kaalina ne bw'obanga ku X olina abagoberezi 50 teekayo message wakiri aba 5 balabe message yo. Bw'obanga oli blogger naki tosirika kozesa platform eyo waleme kubeerawo omuntu yenna akuggyako kazindaalo ako. Kakati n'ababaka ba Parliament akazindaalo ke tulina mu Parliament tukakozese amaloboozi gaveeyo nga twogera ku nsonga zino nti kijja natuyamba enkya bwe tunaagamba nti kakati tugenda mu kooti ku nsonga zino kubanga bamenye buli tteeka ate nga kooti yali esazeewo
ogenda otya mu kooti ng'ate tewabaddeyo kooti ejja kubuuza naye kwaze wano okuloopa byoza okuloopako nga tewaliyo otandikirawa. So yes, bannayuganda tubawuliriza ensonga n'okwemulugunya kwe balina, naye tugamba nga bwe tugamba buli alina akazindaalo eyo kakozesa ku social media wa tokasuula sigala ng'okakozesa, n'ababaka bano twagala bakozesa akazindaalo ako okwogera. Kyovudulaba abantu bagenda ne ebigambo bya Honorable Ssenyonyi Joel Besekezi bw'obiwuliriza yagamba nti bagenda okubeera nga batuula mu lutuula luno nga bakimanyi nti abali mu buyinza oba ekibiina ekiri mu buyinza kibasinga numbers era etteeka lyonna oba ekintu kyonna kye baba baagadde nga kibafavoringa nga bo bajja banga bakiyisa. Naye agamba nti si baakuva mu lutuula luno okwediima okudda ebbali, wabula baakugenda mu maaso n'okukozesa omukisa ogwo okuyimirira kazindaalo basobole okuba nga boogera oboolyawo ensonga. In one way or the other, I'm disappointed. Nenga sinatuuka kuwa nsonga lwaki ndi disappointed. Agambye nti buli omu waali akozese akazindaalo ako kalina oba olina abakufolowinga ku X oba bali 5 oba 10, deliver that message to those. Nga leader of opposition, message yetu gya appreciatinga oba oliawo abantu abamu eyinza obaako weegattako. N'ekibuuzo kye nnina and where I'm more disappointed nti tubadde mu parliament nga tugoberera sittings za parliament. Ekyamazima amatuufu mulimu ababaka abamu nga ne bwe tutunula nga opposition nga ne bwe tugenda ku answered ya parliament tebateesangako, bamaloboozi gaabwe tuligawulirako dde. Tulina ababaka bangi abatuula naye ng'ekyamazima amatuufu tebateesa, nga tebatuwogerako, nga teboogera ku nsonga, naye nga nabo bagamba baka b'opposition era bankyukakyuka abajagala beeyabwe bajagala mu kasirise bo bwe baate bavuddeyo okurayizinga ddoboozi lyabwe ng'ababaka abasindikibwa omubaka omu ekitone ennyo akiikirirwa abantu emitwalo 2 katugeze nti constituency yonna erimu abantu emitwalo egi. Omubaka oyo omu bw'avayo n'araising eddoboozi lye aba raisinze eddoboozi ly'abantu emitwalo 2. Naye kyannaku okuba nga tulina ababaka mu parliament naye ng'ababaka be tulinayo nabo beesuulirayo gwa nagamba badda mu kwerira kasente. So Lopu Joel Ssenyonyi sooka okumeekuma ababaka abo, buli mubaka abeeko eddoboozi oba oliawo lyateekako oba oliawo amaloboozi bwe ganaaba amangi n'abakulu abo banaagawulira ne bagamba naye ate oba oliawo kino n'ekino etteeka lyadde tunaliisa n'ekino n'ekino katukitereeze n'ekino n'ekino oba oliawo kibe nga kifevalinga bannayuganda instead of okukola amateeka nga geesigama kubonga bantu Ssekinomu n'okuyisaawo eby'abantu ba Ssekinomu bye beeyagaliza. Kati nno Joel Ssenyonyi agamba nti ebintu bwe biti bizzenga biyitika ne bwe baafuna miliyoni 10 yazoogerako abamu ne bamusuubiza n'omutwala mu kooti, naye agamba bino bya bulijjo kubanga bazzenga babiraba era nga babaka bano bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ebintu ebyefaananyirizaako bwe biti. Wuliriza Joel. babuulira ku miliyoni 10 era ne mubalaba abamu ne bagamba nti kakati oyo Ssenyonyi tugenda namutwala mu kooti ne banne batuwaayiriza. Omu yagamba nti ezo just ngambo za mu nkuubo. Nitwebaza Katonda amazima gamala ne gavaayo nikyeyulika bulungi ababaka aba NRM tuli n'aba opposition abamu bafuna sente zino miliyoni 5 kubeebaza olw'okuyisa etteeka ery'emwanyi. Bannayuganda lye baawakanya miliyoni 5 amalala etteeka lino ery'amagye UPDF Amendment Bill bwe lijja liyitewo speed, ndowooza yo speed gye mulaba etambula speed kubanga abantu baasasulibwa. Kati bagamba waayi baatuwa akasente tulyanguye kye bagezaako okukola. Katusubire bannayuganda ensonga zino baziraba era bazigoberera. Omusajja omu yayimba oluyimba n'agamba nti babeera bantu banjawulo abagwanibwa okuyitibwa abamwoyo gwa ggwanga mbwera ne bwabazaayi mwatu tumujjukira. Naye ekyamazima amatuufu mu ekonome eno etwala bannayuganda mu mbeera embi bannayuganda gye balimu, ababaka baffe ne basalawo ne bagamba nti fe okwegabanya miliyoni 5 lino lyekkuba ettuufu 10 lino lyekkuba ettuufu ery'okukwata era etteeka lino erya UPDF amendment ligenze maaso n'okuyitamu. Ate ngenda maaso n'okubeera nga ndisomaasoma mukozi ziri peji 105 nga ngenda nsomaasomamuko articles bizo bagenda maaso n'okukyusa n'ebintu ebirala nengenda bukilozes obumu bwe bakyusizza biki nga ngenda mbisoma.
Nezijukira ekigambo kya Ssemujju Nganda yagamba nti tulina ababaka bangi mu parliament nenga tebaagala kusoma. They are allergic at reading. Balina allergy w'okusoma. Tebaagalira ddala kusoma. Era olina omubaka gw'osobola okusanga n'omugamba akunnyonnyole from page 1 to 150. Nga he or she can't tell. Ne mazima amatuufu bo ng'ababaka bagamba nti opposition oba ababaka bagamba nti bakolera bantu. Balivaayo kodi bakole ebintu ebiri mu line. Kiruma okulaba nga buli lunaku ababaka we bayimirira mu parliament tulaba leader of opposition Joel Ssenyonyi, ne tulaba Ssemujju Nganda, ne tulaba Namboze, mani awo mulala. Ababaka babale bubazi aba opposition aboogera. N'aba-NRM balinayo aboogerakoko abatinitini oba oli awo olumu ne bafuna ensonyi nga Bassekikubo ne boogera ku nsonga. Naye ate bo at least mu ssaawa y'okuwanika omukono baguwanika ekiba favoringa nekisobola okubeera nga bakiyitawo bo kye balaba nti kino kijja bakirungi eri abantu baabwe. So Joel Ssenyonyi avumirira ekikolwa oba oli awo nga kino. Kyokka ate era mu ngeri y'emu ayongedde n'agenda mu maaso n'okutulaga nti abamu ssente zino mu ngeri gye baazinonangamu yali ya mwankwetu, abamu nga bajja na kiro, abalala baazinonanga n'amaka g'abantu. Ku luno abantu bayambalanga bihudi ne bayingira wano parliament mutumbi mu kiro, abalala mu maka g'abantu okukima ssente zino. Era abamu baavaayo ne bakkiriza. Kyovutula nawandikira IGG nga mugamba anoonyereze ku nsonga eno. Ebbaluwa yange tannagiddamu. Naye nja kumujjukiza nti nnyebo nakuwandiikira ebbaluwa okunoonyereza ku nsonga eno, ababaka abamu bakkiriza n'okukkiriza nti ssente zino baazifuna. Noonyereza ssente zino zaavaawa, zaali zaaki? Ababaka abakkiriza weebali bayite bongere okuwa ku bwino ku nsonga zino. Kajubi kyekiyinza okukolebwa okulemesa ennongoosereza zino bannayuganda ffenna, kubanga kino ekizibu tekiri just kunongoosereza, kiri kufuga bbi. Kyovudola obeera ne fuga bbi ebintu ebimu kati bikolebwa nga bino ennongoosereza zino naki. So ffenna tulina kwerwanako nga bannayuganda, ffenna kitukwatako nammwe aba NRM, kubanga etteeka ekyamu nga lino nammwe lisobola okubakosa. Lubega Supreme Court yakyogera lunye nti emisango gino gyonna egiri mu Penal Code Act n'amateeka amalala egyo gitwalibwe mu kooti eza bulijjo High Court. Exceptional circumstances nti oba ekigwa kitalaze oba obumenyi bw'amateeka, emisango egimu egitali mu mateeka egyo gisobola okwogerebwako naye gye egiriwa, kubanga emisango gyonna gibadde giwozesebwa kooti z'amagye gyonna giwozesebwa kooti za bulijjo. Omusirikale bw'akwata emmundu ye n'agikozesa okutta abantu ebeera madda mu High Court. So ensonga eyo eri very clear. Era ffe twalowooza nti kooti ensukkulumu eno mu kusalawo nti kooti y'amagye eriwo mu bukyamu n'ebyekola bimenya amateeka biri unconstitutional. Ate kooti ensukkulumu yagamba nti kale naye bye mwasalawo byonna kati bye tubivuddeko, naye emisango egigenda mu maaso kaakano egyo twagala gikomezesebwe muzitwale mu kooti za bulijjo. Ffe twalirowoozesa nti kooti ensukkulumu yaligambye nti nebiri bye mwasalawo emyaka egyayita nabyo byali bikyamu, kubanga omaze okugamba nti kooti zino ziriwo mu bukyamu ziri unconstitutional. Kati kitegeeza nebiri ebyasalibwawo abantu abali eyo abasaavinga simanya baba wa myaka emeka, myaka 2, myaka 10, ebyo nabyo bisazibwemu. Waakiri kooti za bulijjo ziddemu ziwozi. Ebigambo bya Joel Ssenyonyi bw'ogenda maaso n'okubiwuliriza oba oli awo baako ky'obijjamu. Kati Joel Ssenyonyi yanukudde nti mu kuyisa etteeka ly'emmwanyi waaliwo vaawo mpitewo ebikonde ne bigenda maaso n'ovuga mu parliament, era nga n'abamu ku babaka bakyali ku ndiri ng'omubaka wa Kampala omukyala Shamimu Malende ali mu Aga Hospital mu Kenya agenda maaso n'okubeera nga afuna obujjanjabi. Kaakati nno awo nno we tugendera maaso n'okubeera nga tulaba nti bamubuuziza watya ng'embeera ng'eyezzeemu mweteeseteese mutya okubanga mugivaamu. Wulira bw'ayanukudde. How prepared are we for the beatings that are awaiting us tomorrow? Tugenda kwesabika. Seriously though, our house
is a house of record, and that's why we always get disappointed whenever the speaker pretends that she doesn't know who has invaded the house to chase away journalists and to beat up members and so on and so forth. Because when we put it to her the other time, she said, even me, I don't know. I said, really? That's pretentious, of course. It's a house of debate, and so we are not going there to use manpower. We are going there tomorrow to use brain power. That's what we are going for, and that's why there's a dress code which is prescribed. We come clad in suits. If they wanted us to come to fight, they would tell us in advance, wear track suits or trainers or whatever. So we are coming to deliberate. It's just that, of course, when we overpower them with the brain power, they choose to use manpower and violence because that's what they have. But we are coming to push through our views and thoughts based on the law. George Ssenyonyi agamba nti bo bagenda kukozesa maanyi ga bwongo wabula ekyennaku nti bwe bagezaako okubeera nga basinza abakulu n'obwongo ate bo bajjayo ag'emmere ne bagenda maaso n'okuba nga babakolako effujjo. iPod eringa NGO teri mu mateeka. Bino ebitongole by'obwannakyewa NGOs tuyinza gamba nti kakati okitadde mu teeka buli omu alina okukibeeramu. Ebanga club, social club, tuyinza kaka abantu nti kakati mwenna mbeeremu eno social club. Nedda, abaagala okugibeeramu bagibeeremu, abatayagala ddembe lyabwe. Naye National Consultative Forum yo tuli bammemba era tewali kitugaana kubanga eri mu mateeka. Kyetuze tugamba gavumenti nti bannayuganda actually baali agadde okwogera ku ggwanga lyabwe, naye nga biki byetwogerako? Kubanga bannayuganda baliisibwa akakanja, tebalina mwaganya kuwagira kye baagala kuwagira. Gwe basanga ayambadde t-shirt emmyufu nga bamukwata bamutwala mu kooti y'amagye babatwala eyo mu zi basement, simanya kubayigiriza Lunyankole n'ebirala ebitategeerekeka. Kakati oyinza teekawo mbeera eyo ate n'ogamba bannaye mujje tunywemuko kacaayi tuwayemuko. Ffe twabagamba oba mwagala bannayuganda bakkirize nti kale mwagala kuteesa ku ggwanga lyabwe na ngeri ki gye lifugibwamu, obukulembeze bunaakyuka butya, musooke mukole ebyangu ennyo, mute abasibe political prisoners bateebwe. Ebibiina ebyenjawulo bikkirizibwa okugenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo byetaayaye byogereko ne bannansi ng'aba NRM bwe bakola ne bano abalala, simanya PLU simanya baani, kubanga bo babikola ne abo opposition bo bagenda okuba enkuŋŋaana tiyagaasi ab'amagye n'ebirala twakava mu kalulu k'akawempe, akalulu akakkirizibwa mu mateeka, n'aba NRM bo nga babakuba enkuŋŋaana fe aba opposition candidate nga bamusiba ne bakuba ne bannamawulire. Kati toyinza kuteekawo mbeera eyo ate n'ogamba mujje tunywemuko kacaayi twogere. Sooka otereeze ebyo ebigenda mu maaso ebikyamu byonoonye. Awo boolyawo bannayuganda bayinza ogamba kale kati tutuule ku ttebo, era mu kutuula ku ttebo eyo twogera ku ki? Twagala obukulembeze bukyuke mu mirembe n'ebirala bwe bityo. Naye ekyo nga tekigenda kubeerawo, nga tekinnabeerawo, toyinza kaka nti kakati tugenda batuuza mu ruumu ku mpaka muwayemuko. Tekisoboka. Abantu ne bwe watuuza mu ruumu ku mpaka ayinza otuulaawo n'atabako nekyayogera. Oyinza okukwata embuzi n'ogikaka n'ogitwala emugga nti kakati nywa amazzi, ojja gituusaayo ku mpaka. Togenda gyasamya era oginywese ku mpaka. Tekisoboka. So tuleme kwebuzaabuza. Honorable Nakuti ne banna abakukozesa baleme kukutomeza. Ebyo nno bigambo bya Lop George Ssenyonyi ku nsonga za iPod. Era awo wennyini Ssenyonyi wansinziridde n'agamba bammemba ba Nekwoteeka bannayuganda okwongera okukozesa amaloboozi gaabwe, era ng'agamba nti ababaka ba palamenti bakozese nnyo forum oba bakozese nnyo flow ya parliament okubeera nga ba raising amaloboozi gaabwe. Wuliriza. So let's not stop. Let's all use those platforms. And for members of parliament, you have beyond just your social media platform. You have this platform in the house. And so we are saying, tomorrow, we are going to use that platform. Good enough, the points of law that we have on our side are very clear. Like we did say during the passage of the coffee bill, we said we shall push back. And we said we shall not move out. If they want, they can move us out. And that's what they did during the coffee bill. You remember?
They switched off the lights. They first moved you journalists out. And then they came for us. We said that they can do. But we shall not make it easy for them and move ourselves out. So even in this regard, we are saying we shall be present because our people elected us and they expect us to speak out. Our people know that we have fewer numbers, but they want to hear those few voices speak out loudly. And that's what we are going to do. So we are not going to move out. If they want, they can move us out. They have done that before. You can deploy their SFC and so on, and then they move us out by force. That's really within their hands. But on our end, we are going to use the law, the rules, and we are going to use our space and our platform to speak out so that the voice of the minority gets to be very loud. I think. Ebyo nno bye bigambo bya Lop Joel Ssenyonyi ng'agamba nti tebajja kufuluma oba kuva mu parliament okuggyako bo bajja bajjamu. Era ng'agamba kino bakikozeeko ko nga bwe baali bayisa etteeka ly'emmwanyi bajjako amataala ne bakuba bannamawulire ne babafulumya then ne bakwata n'ababaka ne babayisaako omutaka w'embuya. Ebintu bwe bityo nga bigenda maaso mu ggwanga birowoozeeko obeeko nawe ekyolowooza nga munnansi mbaagaliza byemunjagaliza nzadde ni Beyond the Newsroom gwe mukutu kw'osanga ensonga Ssemasonga tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.